Kaakati omugole ono agudde eddalu ku mbaga ye nga mukwano gw'enfanfe gwe yakula naye ku kyalo yamusuula eddalu olw'obuggya ne fitina. Baakula bonna naye mu kukula bonna ku kyalo ono omugole ye yakwata ekkubo n'agenda e Kampala kyokka ate ye mukwano gwe n'asigalako okwo ku kyalo. Kati abasajja b'oku kyalo n'abavubuka ne bamuzaalamu abaana ate ne batamuwasa akyabeera waabwe. Kakati ye omugole eno gye yalaga mu Kampala yafunyeyo omwami yamukubye embaga era ng'ajja kuleeta musajja mu maka g'abazadde be. Kati ono omukwano gwe yaleka mu kyalo yagenze okulaba nga mukwano gwe ssebe yagenda e Kampala bagenda mmukuba embaga aleete n'omusajja mu butongole mu bazadde be. N'awulira fitina n'ensaalwa n'asalawo aloge omukolo omugole agwe eddalu n'abako baleme kujja. Abako baabadde mu kkubo nga babalindiridde bajje ku mukolo naye nga bwe batuuka ku kkubo eribaleeta ku mukolo bwe bati ng'ekkubo libula nga wamerawo ekibira ng'ate balyoka baddayo emabega ne balyoka bamala mu kkubo kumpi essaawa nga 6 ng'ekkubo eribaleeta ku mukolo libabuze. Ku mukolo baatuuka kiro ssaawa 3-4. Omugole n'alinda abako nga tebatuuka n'aggyamu engoye n'eyambula n'azikasuka eri, gawuni n'asuula eri, bigomesi n'asuula eri, byonna nga takyagala kumanya olwo ng'atabuse omutwe naye nga byonna bikolebwa ani? Mukwano gwe. Kati ye mukwano gwe ng'agamba gwe twakula ffenna onsooka otya okuleeta omusajja mu bazadde bo nga nze gwe waleka ku kyalo sinnaba kubaleeta. Olw'ensonga ne fitina nti baakula bonna, oli yasalawo okukwata ddagala n'alireeta n'ayingira mu nnyumba y'abaana ow'omugole n'aliteekayo ne mu mmere n'aliteekamu atte omukolo gwa munne. Abantu bazibu, abantu babi era mmwe mbagamba nnyo bineeno ebigambo ne bw'obanga oli successful mu bulamu. Abantu bano simanya bannasoma nabo, simanya bannakula nabo, simanya twazirunda ffenna, tobasembezanga. Tosembeza bantu abo batwakula ffenna, simanya bannazirundako, simanya bannakola biki. Gobera wala kubanga baba bakumanyi nnyo ate baba ne fitina nnyingi. Omuntu mbeera mu myaka gye gimu naye nga gw'okulaakulana ye yasiraana mu buli ngeri yonna engeri gy'abaakumanya ennyo abaagenda kukola buli kintu kyonna okukussa wansi. Abantu abo baba bazibu nnyo era baba babi. Njagala mbatuuseeko omuwala ono ng'alutunyumiza alutuviira ku ntono okuviira ddala buli kimu nga bwe kyatandika ebintu nga bwe byakomekkerezeddwa. Omugole okugwa eddalu nga mukwano gwe yamusoleddayo ku mbaga ye. Vidiyo yiyo nkusaba ojje mpereka like etambule tuka ku buli muntu. Munnaye eggulo yaweze wiiki bukya tuva ku mukolo naye ebyaliwo ku mukolo bulijjo mbiwulira mu zinterview z'abantu ne ngamba bannaye bano babe banyumya gyebiri naye ku olwo nabirabako. Munaye nga tutuuka ku mukolo gwaffe bulungi nnyo nga twambala twetegeka tulinda abako ng'abako batuuka nga bwe babakubira ku masimu nga babula bubuzi. Omanyi abantu otuuka ku kkubo lye balina okukyamako bagenda olaba ate si weewwo nga baddayo emabega kyokka nga ate weewwo nga baddayo emabega paka budde kuziba. Omanyi abako baatuuka ku mukolo ssaawa 2 ez'ekiro. Ssaawa 2 ez'ekiro ng'abantu abamu bagenze nadda ng'omugole yeetamiddwa dda kuba yeyambula ne gomesi n'agyejjamu n'agikasuka eri n'ateekamu engoye ze eza bulijjo ng'ayagala natambula kuvaawo. Okumanya yakola ebintu bino yakikola oba agwa eddalu yeyambula yabulaku katono nnyo okugwa eddalu. Munnaaye mbuuza ng'ani abikola? Bino nga munaakulira ku kyalo kati gwe n'olaba nti munno ye atuuse n'okuleeta omusajja mwakula mwenna ate gwe okyali wammwe ate nga wazaala n'ozzaala.
kati oyo ye muwala eyakola omugole ekintu. Omuwala oyo yaliwo ne ku kasiki nayingira mu nnyumba, ennyumba yali free nga buli ayagala yayingira, kumba alina kyaleese. Tumumanya tutya? Munnaye tulinze abako nga buli we batuuka kukuba erikyame wali omukolo. Munnaye nga tulinda abako nga tebatuuka, babula bubuzi, bakuba amasimu ng'ewantu gye batugamba gye bali oyisa ne we tuli. Nga kwegamba bayitawo buyisi, babula bubuzi, emmotoka bwe zibafaako ne tugamba ziwera ssaawa 11 nga buli omu abikooye, abantu abamu bagenze. Kati waliwo omuvubuka wa mu famire yali aleeyo mu kisenge ky'omugole. Empewo ne zimulinnya ne zigamba omulogo wuuno, ono omuwala asituke waatudde. Nga bamikwano waliwo omuwala yasulawo kasiki, ng'omuwala yajja n'eddagala ng'alituddeko nga lye lisibye abako okutuuka ku mukolo. Ng'ayagala omugole agw'eddalu yeeyambule omukolo guleme baayo n'abako baleme ttuuka. Ng'omuwala bamugoba nga bamufulumya. Omuwala ye baamufulumya n'amala ate n'adda. Bwe yadda tebaakuba mukube. Omuwala we bamala omugoba ku mukolo abako kwe kutuuka ngolo ziweze essaawa 2. Naye abako baba tebannatuuka, omuwala bamaze omugoba agenze, bamukubye, maama w'omugole akubye omuwala agenze. Kati omugole w'enviri ze yakozesa yeegulira kawiivu ke eyamukolako n'akaseetinga n'akasitayiringa. Kati buno obusansukako akaviiri kaasituka mu bbanga ne keetooloola nga mu nju temuli nti mpewo, ne keetooloola naye nga keetooloola kagenda mugole waali. Omugole n'afubutuka ebweru ng'essaawa ye ey'okufuluma tennatuuka, wabula ng'ako ke kamufulumizza. Abantu bonna ne basaasaana nga badduka ako kaviiri, nga akaviiri keetooloola kalaga kalimu ekikali. Munaye akaviiri nga keetooloola nga kagoba mugole nga katta bwe kasitukira ne mu bbanga bwe kati nga keetooloola nnyo nga kalaga waliwo ekikalimu. Omugole n'afubutuka ebweru, abantu bonna ne bafuluma ennyumba abaagirimu bonna ne bafuluma. Omukolo nga gusaasaana, omukolo nga gucyankalana, abantu nga basaasaana. Naye abaali mu nnyumba abaalabako buli omu alunyumya lulwe. Kati munnange tuba twakafubutukaawo emisinde lwakaviiri ng'omugole agamba banenze ebintame kanve wano ŋŋende, ng'ayagala nava ku mukolo. Olwo ssaawa egenda mu emu. Munnaye nga tutereeraawo twegumyagumya nga tuba tuli awo ng'abako bagamba tuli wano tunaatera otuuka. Naye ng'omuwala twamala mugoba ku mukolo nga tumaze omutegeera, okugumugobako abako kwe kufuna ekkubo, wabula eddagala yali alituulidde abako babule baleme kutuuka omukolo guggwe gutyo, n'omugole ng'ayagala agw'eddalu. Naye muwala ki yabikola? Wa ku kyalo neighborhood nga ye munaakula nti ennyumba ya wali nga mwenna muli mu AGM. Naye gwe n'olaba nga munna succeedinzeeko kale akatini oba yagenda leeta mwami we, kuba oyo omuwala akyabeera waabwe era we yazaalira n'ozzaalira oba abaana 2. Kati mbunga yennugu kulaba nga munna agenda leeta omusajja ate nga bali mu AGM ng'ayagala omukolo gwe guggwe bwe gutyo. Nga nkulabira munnange, naye mwegendereza abakola emikolo. Oyina okukola omukolo ng'osinzidde ng'osuubira ebintu bingi. Munnaye omuwala yatwononera omukolo. Twali twasuze twetegese kuba nze naliko kubabuuza nga tusuze tuwandiisa obuyimba bwaffe, ng'omugole bambi n'aŋŋamba mumpandikire obuyimba obuliko obulungi, nga yeetegesa alina buchallenge bwagenda okukola ne bbaawo obuyimba obuliko bwe bayimba ku mikolo mu bumanyi. Bambi nga byonna yeetegese, maama byonna tebyaliwo. Kati abako bamala otuuka, buli kimu kyali kyakupapa. Kujjukira abako baatuuka ssaawa 2 ez'ekiro.
omugole omulundi gwe gwasooka okufuluma alayika afuluma ssaawa 4:2. Buli kimu kyali kyakuyisa mu bwangu. Byonna bye twali tuplaninze kuba ku kasiki omugole yaggulawo amazina, nze yakulembera ne layini nga tufuluma mu nju, tugguddewo amazina tuzinye okufaako obufi, tuleekaanye, nze nasaakala n'obulago kuba twayimba ennyimba ennungi bane nga tumuyimbira, nga nze nnyimbira waggulu bannaye nga tufa essanyu, nze nensaakala obulago, nakeera n'obulago busaakadde kasobola kwogera na bulungi. Munnaye ng'omuwala waali oyo, kumbe buli kimu akiraba. Meeting yasembayo yaliwo, plaani zonna azimanyi. Ku kasiki yaliwo tuzina twetenkula, kumbe ali awo atukeneka, ffe tetumanyi, byonna twabijjukira tumaze mutegeera. Munnaye abako batuuse ebyakupapaawo, abantu abamu bavudde ne mu kidaala bagenze bakooye. Lwakuba ekyayamba abantu abasinga okuba abangi baali babeera rawundi, kati be baagumiikiriza osigala. Abaali babeera ewala baagenda, tebaalaba na ku mugole ng'afuluma, n'abako tebaabalaba. Munnaye nga tubeerawo nga tugamba bannaye kasita abako batuuse katweyagale. Omugole n'afuluma bambi omulundi gwe ogwasooka naye nga vibe talina. Omugole aŋŋambye mbaweeyo vidiyo emu mukakase nti yafuluma obudde buzibye. Naye nze TikTok sigitegeera, bapostinga batya vidiyo like kati nga eno eyange nempostingamu vidiyo endala, oba mubitegedde? Sibitegeera bulungi ebya TikTok. Naye badde nkyabanyumiza, tuba tukyali ku muwala asibye abako obutajja. Tugenda owulira emmanju gye bafumbira emmere y'abako, jjukira emmere y'abako bagifumba separate n'ey'abantu abalala. Nga waliwo omuntu atudde we bafumbira emmere y'abako ng'alina kyayagala ossuulamu, either bwali butwa oba ddagala. Oyo ye poliisi yamutwalirawo. Tukyagulubana ono asibye abako obutajja, eri tuwulira nduulu emmanju. Tufubutuse, oyo bamutwaliddewo abitebye. Era ye yasula ku poliisi, omukolo we gwaggwa ndowooza abazadde ne bagenda, kuba omukolo gwali wa kojja wange. Era omukolo gwali gwa muwala wa kojja wange. Era mama wange yaliko ku basenga. Nze nali kubabuuza. Twetala twesunga omukolo gwaffe bulungi nnyo, omuwala n'aguyiwa bw'atyo. Naye ekyayamba abako baamala ne bajja kyali kisinga obukulu kuba twali tugenda swala. Nze nali manyi tujja fulumira ne mawulire kuba abantu baakuŋŋaana, aba kamera, abaki, nze nga manyi ne mawulire tujja labika. Naye ekisinga okukwasa ennaku, omuwala oyo yakola ekyo ekintu yakikolako ku mukolo omulala. Alina omukolo omulala gwe yakolako ekintu ekyo, abako ne batajjira ddala. Tubizuula luvannyuma nnyo nga amawulire gasaasanye mu bantu, oli n'anyumya kyokka yakikolako n'ewagundi. Kitegeeza muzeeye gwe butayagaliza banne kola mikolo. Naye Kama yatuyamba, abako bajja, buli kimu bayisa mu speedi, omukolo gwaggwa ssaawa 6 ogw'ekiro. Nkyabanyumiza story eno mpanvu. Nyinza kukomanga na ku party oba 10 simanyi. Naye tuba tukyali awo, omukolo oli bamututte yali yeesibye we bafumbire. Omanyi omuntu okwesiba we bafumbire emmere y'abako nga wabagamba mulete nsibe empombo. Tebamumanyi jjukira emmere y'abako basenga be bagifumba. Oyo bamuyitira poliisi n'emutwala, either ino oba ng'alina kye yali aleese. Kati munnaye omukolo gugenda mu maaso, omugole bambi yafuluma ssaawa ziizo 3 nga bya speedi bitya, mukazi wattu nga tazina na bulungi, nga munyiivu, vibe tayina, byamutamyetamye dda kuba ye yali ayagala yeeyambula gomesi n'agijjamu n'ayambala engoye ze ng'ayagala kgenda ng'abikooye. Kati bambi azina byazinye, naffe ababuuza nga twakooye nga byatumazeeko dda emirembe, obweraliikirivu ku biki ebituuseewo. Naffe vibe tetwayina, ababuuza batuwa nga kadakiika kamu nga muvaawo nga balala bajja. Ng'omukolo guggwa bwe gutyo mpola. Kati omukolo guba tegunnaggwa, abantu beewunaganya, ne wabaawo anyumya nti omuwala y'omu alina omukolo era kwe yagenda naye yeekukuutirize wali omugole nga tavaawo nga bwe yakola ku waffe. Era nawe yakolawo eddagala abako tebajja. Ffe abaffe nno Mukama yatuyamba.
okuba nti twamumanya mangu ne tumugoba ng'obudde bukyalaba. Naye eri tebamanya, babimanya omukolo guwedde nga bako tebazze ne balyoka bamumanya. Teyasooka kikola waffe wokka. Era we muba mwegendereza video yange eyasoose part 1 waliwo omuwala kikomentinzeeko ekyo yali best friend we nannyini mukolo ogwo abako we bata. Kati munnaaye bagenda otunyumiza mbu yakikolako ewantu ku mukolo ogumu. Abako tebajja era yeekukuutiriza ng'ewali omugole nga omuwala yeesiba mu kisenge ky'omugole naye nga tayambala gomesi tali kubabuuza. Ffe nga tumanyi weerowiisha kuba tebaagaananga abantu yingira mu kisenge kya mugole nga kiri open bitya. Maama bwe yafunira chance jjukira ku kasiki yabeerawo mpaka ssaawa kuba nze ku kasiki seebaka. Kasita nafuna we neebasa omwana wange twasulawo mu ddiro n'omugole. By the way, ffe ababuuza ffenna. Nze kasita nafuna we neebasa omwana wange nze seebaka. Nenzira ku TikTok mpaka budde kukya abatimbi bagenda otandika otimba nze nga ntunula mpaka ku makya ssaawa emu. Naye oyo omuwala yaliwo mpaka ssaawa 8 ogw'ekiro kuba ffenna twali tutunula n'omugole tanneebaka nga waali. Naye ng'atuula wali mugole tatuula walala nga weyeekukuutiriza ffe nga tetumanyi. Byonna twabijjukira tumaze mugwamu. Kati yavaawo ku mukolo ssaawa nga 9 8. Awo abantu ne batandika okwebaka abaka awo abeebase ne beebaka. Naye ku makya yakeera okujja. Era olwajja yeesogerawo kisenge wali mugole. N'ebyo byonna nga tetumanyi. Tubigwamu tumaze mumanya nti alina eddagala erisiba abako okujja. Alituulidde waali. Era buli agenda okukola omukolo weegendereze. Wataba wa famire mukwano gwo oba abaabe okukyalo. Oba olina okwebeereramu omukolo gusobola okusuuzisa eddalu n'abamu bafa n'okufa. Abamu bafiira ddala. Emikolo si myangu. Ndowooza olaba abalaba kaviiri nga keetooloola baabo kuba ono naye mwana wa kojja wange y'omu ku baabuuza. Ffenna twali mu nnyumba. Jjukira babuuza bagamba munindeko tamufulumafuluma bweru biki mubeere omwo mu nju so buli ekyali kigenda mu maaso twali tukiraba. Ffe abaali munda twafubutuka emisinde mukwano kyokka nga ffenna tulina abaana bato. Banaye abantu babi, abantu bazibu, abantu babi. Kozi n'ekirala ba bloggers ne ba YouTubers abali mu inbox yange. Banaye mundeke nze siri ready for the camera. Sibisobola ebyo ebintu mundeke. Nze ndi wano nnyumya mboozi zange, nnyumiza abantu. By the way, sirese story eno mbu njagala views. Sirina kye nzaagaza. Sirina. Wabula ngireese. Yenna ategese omukolo oba yenna agenda okukola omukolo. Suubira ebintu ng'ebyo n'okusingawo. I personally nakola omukolo last year mu August. Era guno mwezi gwe tulimu omukolo ogwo guweza omwaka. Nakola okukyala. Naye tebyali byangu naye sijagenda into details for some reasons. But just know abantu babi. It's all I can say. Abantu babi. Omugole yeeyambula gomesi n'agikasuka eri. Awo we twawungira n'asuulamu engoye ze ng'akutte n'ebbaaga yayagala kgenda. Ekyo kiggwe. Twawunga twabuna emiwabo naye nga weetulifa abamu baatya. Waliwo yagamba nze saabeera wano wali malogo bambi ng'abantu badduka ekyo.